Omwaka gwa 2020 navuganyako era nengenda mu kamyufu k'ekibiina nesobola kufuna kaadi. Wabula nze sajja independent, sajja ku bwannamunigina kubanga pate bwe yagaba kaadi nensaba mpagira oyo afunye kaadi ng'amaze okusaba nti ye asaba ye ekisanja kimu kyokka ekisembayo nze nzirako 2026 kati wano wetuli era kati lutuuse. Kati njagala kwogera nga agenda okwesimba wata yeyagaliza enkola entuufu kubanga kuliteri yaffe na tugimanyi oba module ekozesebwa twemugamba nti mugenda mu kamyufu naddala ffe abayina slogan egamba nti people power maanyi g'abantu kiba kitegeeza abantu balina okusalawo ate ekibiina kyatukola bulungi ne tugenda mu kuwandiisa abantu betulowooza nti be bannannyini kibiina okugeza tuba tuzze nga katugeze mu Makindye West nze mwengenda okwesimba nga member of parliament mulimu abantu banja be Makindye naye si buli omuntu alonda twalina system twalina process abantu bewandiisa era buli alina kaadi yaffe asobola okulonda kubanga munnakibiina system ze gye nandirowoozezza esinga okuba ennungi kwe kututwala mu kisaawe n'ogamba musiringa ovudde ku bino nti kululi walekera alani ne tukusuubiza nti ogenda kujja 2026 naye omuntu kubanga waliwo abalala abazza bataali mu ndagaano eri nti abantu abapya babazze okuwangula omuntu mukuba akalulu muleke mu kisaawe aleme na kwesimbawo ajje abantu bamugobe tutwale mu kisaawe osome okugeza osobola okuwaayo essaawa 2 n'ogamba olunaku lw'olwokusatu tugenda kubanga tukola primaries ze Makindye West n'ogamba okuva ku ssaawa 6 paka 8 ze ssaawa 2 abantu tujja kubanga tubateekateeka ngera tusoma tubakuŋŋaanyiriza mu kisaawe tukozese essaawa emu abantu bakole kibalonde ojje ne list ogambe gundi abantu bayingire ekisaawe ogambe nti musiri yimirira wano ala nenga bwe mpulira